Mu mwezi gw'omusanvu omwaka guno bannakibiina kya FDC ab'oku luguudo lwa Katonga 36 bakwatibwa mu ggwanga lya Kenya ku bigambibwa nti baali bagenze kutendekebwa mu byabukulembeze ku ttendekero lya Ukweli Pastoral Leadership. Bano bakwasibwa ab'ebyokwerinda kuno era ne baggulwako emisango egy'enjawulo egyekuusa ku butujju. In the Republic of Kenya for the purposes of providing or receiving terrorism training. Nga 3 omwezi ogw'ekkumi bano bayimbulwa ku kakalu ka kkooti oluvannyuma lw'okumala ebbanga kwa limanda. Olwaleero bawayizaamu ne bannamawulire ku ebyo ebyabatuusibwako mu kkomera. People had no shame. They came and attacked us in a way that they did. But also it underlines the differences in how our security forces operate. Sawa between saa 6 ne saa 7 tutandika okuwulira amaloboozi g'abannange nga bakaba mu rooms ez'enjawulo. Ngenda okwetegereza nga it's like balinga ababbi naye finally ngenda okutegeera ndi wa security operatives kubanga ngenda okutegeera nga bayingidde mu room yange basambye oluggi bayingidde ne banteeka ku gun point ne mundu 3. Prison officers actively demobilizing our people, telling us why we are wasting time in the struggle and why we should not continue. When we come back, we should just continue doing our own things. Kuno kwaliko abakyala 3 bokka nga basigadde 33 basajja nabo baliko bye boogedde. Nti akaseera kwe kaatuuka nga twagala kweyamba ng'abakyala okwetaasa okufuna ka short call ako twayisibwa bubi engeri gye bali batusibye emikono emabega okumala saawa nga 8 by that time. Negwe bwonteekako empingo okuva e Kenya paka mu Uganda kinkwasiza ddala ennaku n'abakyala abalala. Abakyala bayinza okubeera eyo nga balowooza nti ekyo kyatuuka ku bakyala ba FDC. Leero lwange enkялulwo bw'oyinza obutayisibwa mu mbeera eno gye mpisibwamu naye naawe n'ofuna embeera ekunyigiriza. So tulina okuyimuka ffenna okulwanirira embeera eno gavumenti gyetutuusaako. Omujjuzo mu makomera balowooza nti waliwo ekirina okukolebwa. Luzira Women has a capacity of 250 inmates, but currently it is carrying about 800. And for that reason, when you sleep, you do not turn. N'abakulembeze baabwe nabo baliko bye boogedde. The experience we have all gone through while you were in Kitalia, we too were in some form of emotional prison. Because we kept you as the #1 agenda whenever we met, whenever we talked. Justice ne liberty bintu bikulu nnyo eri buli muntu yenna yadde nga biri best ku nsonga z'ebyobufuzi. Yakulira ekitongole ekitaba n'amateeka ki Uganda Law Society asabye bekikwatako okugoberera amateeka n'okwewala okutwala amateeka nga bwe baagala. Ate nga bituyambako okukula ng'eggwanga okugeza okunenya eddembe n'okuteeka enkola mu constitution n'endagaano ze tulina ng'eggwanga n'ebitongole by'ensi yonna. Omusango gwa bano gukyagenda mu maaso ng'oludda oluwaabi lukyagenda mu maaso n'okunoonya obujulizi obubaluma olwo balyoke batandike okuwozesebwa mu kkooti enkulu.